Haleluya, haleluya. Amina, amina. Haleluya, haleluya. Amina, amina. Awo wentegeredde bwe bagamba haleluya tugamba azuukidde nga bwe yagamba. Ku luno olunaku siziri endala. Simanyi naye omutima tegundi wamu. Lwaki Mutooro? Nengeranga eri abagaba emmere. Era byonna nze abikolako. Olwaleero olunaku luno nasazeewo nkole. Ogenda kutuza wano mu pokopoko. Ngende kutuuka emmere eweddewo. Emmere tewali. Kino kyenkola kiyamba mmwe. Waliyo omuntu ali eyo ebbanga lyonna ng'atamanyi Mutooro yaani. Era bw'amulabye mu kyaki nti nammwe Mutooro muyina omutima ogujjako mu kyaki n'otula n'okkalira nga toli mu bivulu. Kati mba kugaana kujja kusaba lunaku luno abantu bagenda balimba ki? Mbunabadde bize oba mbadde endako endala osobola okwebuzaabuza nti no Sande eno nabadde ngenzeeko gindi naye isita ngenda bagamba ki? Kati kambuuza zino zengoye ze za Easter. Era naziziterekedde emyezi ng'ena okuva twayingira ekisiibo n'omusaalaba. Musumba atuyigirizza saavisi namba ng'asomesa ku musaalaba ng'asomesa ku lyato gw'oyizeemu ki? Lyato lyakubiri erya Nuuwa. N'ekirala n'agamba nti ku mutima gwange kuliko oluggi nina okuluggula Yesu n'ayingira. Banange embeera atentiivu. Madubarah ali wazooko gye kati awe tuli mu vibe mwennyini. Bayizayo Mutooro nga sinabava gy'oli abantu abatulaba batugoberera ebbanga ddene tuwulira Mutooro nze naye kennyini ndi muganda wo naye ebiseera ebisinga abantu bambuuza muganda wo Mutooro abantu Mutooro yaani amannya go ag'obuzaale n'obubatize era oviirawa ensibuko obuvo n'obuddo tambulamu ng'omuganda. Sisobola kutambula nga muganda naawe. Sikyasobola ennaku zino kukikyusa. Lwaki? Kutambulamu ng'omuganda. Oyongeredde ku ddoboozi Mutooro. Kutambulamu ng'omuganda. Kinenemu. Kinenemu olaba ne bano abaganda bibalema okwogera. Kale ono osooka obuuza onaatambulemu kale buuza onaatambulemu. Madubarah sooka otambulemu ng'omuganda tonswaza oli muganda wange ffenna nakuwulira otuli b'e Masaka. Nze nzaalibwa wali Kaliisizo kya Nassanja Mulaakaayi naye ennaku zino baatuza mu Kyotera. Kati gwe tambulamu ng'omuganda w'omunyendo. Laba tabu tanaya. Era lanyaamu nga munnanyayo. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Madubarah Uganda. Straight out Masaka. Sayini zaffe tukola ab'e Masaka mukola mutya? Ab'e Masaka never compare omuntu avudde e Masaka naawe otomuleeta mu bana ab'e Kaliisizo naawe. Abo ab'e Kaliisizo balimi ba miyembe na gundi. Wamanya enseenene ze tulina gwe Masaka gwe. Buli kannaku zibaayo oba mwaka ki oba gwasoba itonye gozo zibaayo. Naye naffe tulima emmwanyi n'amatooka amalungi abantu b'e Kaliisizo. Masaka kitwale nti ye Bobi Wine ye Pastor Bugembe ye Mama Fina abantu aba be baliko emirandira be baliko emisizi yakwambulula yakujjako ebyokoola ye buli kimu. Who are you? Did you know me? Did you know where I coming from? Bruno Betty. Abantu baagala okumanya lwaki gwe Bruno Betty oli musajja oli mukazi kubanga nika badde akuyita naga omukyala agaye omuwala. Agaye mpitira omuwala oyo aŋŋambye Sebanga mpitira omuwala oyo. Nimu olukyala n'olukazi nafaana nnyo maama. Nafaana bazadde. Ate awo maama oyo yali mubi nnyo. Nga tuze mbya sirias oba wafaana maama wo. Omenze nvuma omukazi nga simuvumya direct wabula wafaanana taata wo. Wogamba nti mu bulungi bwo wafaanana maama. Alaika mama yalina ssente. Omanyize bwe ngenze nkula nyina ebintu ebimu byendaba nga bisoboka. Sikyasalira muntu musango nga sinaba mmubuuza. Kiringa bagamba Abaganda tosola gwakawala nga towuliriza gwakaki. Kati taata wo yali ku kigwe mu kulaba kwo. Ne taata ka abantu baali babuze. Banyweza mama n'atwaleyo n'ekiggwa. Nze wange namugwamu engeri gye yanzaala mwavu
namanya taata wange yamwetega nnyo baali bano abeetisi b'amaato ku kyalo ng'abeera amuwa ku mwenge ogwo omusu oguwoomerera. Mutooro gwe wafaanana ani? Nenze ndabika nefaanana bw'omu kuba mama wange kakyala kalungi, taata kakyala akasajja kalungi, naye nze nanoonya gwe nfaanana mu famire. Baŋŋamba jjajja wange yafa. Bakwenda bwenzi bwe bakola. Yafa baize jjajja wange yafa mbu gwe nafaanana kano ka feesi jjajja wange yafa. Bruno Beki mukyaki gwoyize eki? Nga toyogera ebyange bye nayogedde Bruno. Pastor agambye ffenna buli omu atuula eka alinda ekyamagero. Akyogedde agambye emiyako wano olwaleero ebyaleero byokka si byasande ewedde. Ojja bagamba n'abali ewaka beetuuleko naye abaze leero mu nnyumba ya Mukama. Abaze leero mu nnyumba ya Mukama mwe bamulindirira ekyamagero kubanga muzze ne mukisaba. Kati ddayo okole ki? Okyo okirinde osabe nga bw'olinda. Tuweeyo ekirala. Okubakubiriza temuggalawo nzigi ne buba budde bwa kiro waliwo ekijja. Ate batugambye nti Yesu bwe yazuukira mu nnaku 3 ate yawaayo n'ennaku endala 4 ng'akola ebyamagero byebyo Bruno byayogerako. Genda maaso. Agambye Yesu yazuukira waliwo ennaku 4 agasigala kati eryo 10 ate ffe abasiraamu twaliranga piraawo eryo 10 galinde gajja. Whom are you? Do you know me? Tatusebusi okumala ennaku endala 4 ku nsi omuntu anaakola ku bwenzi. Jjukira tolina kukola bintu bya kisiru nga Yesu akyaliwo. Olwalikamaze yaligeze bugezi. Kambuuzeeyo Mutooro ekibuuzo. Nalaba ka vidiyo nga waliwo omuwala ayogera n'ayogera ku linnya Mutooro. Mutooro walya tewalya? Oli yagamba Kajjo ne Mutooro ne Kajjo ne Mutooro. Kati weerwaneko abantu baali bamanyi igwe gwani okwawula kw'oli. Ekinjawula kw'oli nti oli mulungi nze ndi mubi bibi. Kale amanya geega lwako omuntu awuli ekintu Mutooro addukirawo wange. Wamma nakusaasira ne ŋŋamba Mutooro wange naye nze nno nange okulya ki? Kubanga omuwala yagamba bannange nnumirirwa abantu bano wammanga Mutooro maneja wa Maulana Nereyini Mutaawe. Naye oyo Mutaawe yalya. Mutaawe yalya nakomba n'engalo. Kyemanyi nayoza n'essuwaani. Ye yasookako. Bana balala bagenda okujjanga Mutaawe yasumulula dda nga yakutadda Bangamba n'okunywa yanywa n'awuuta n'okuwuuta. N'asolobeza. Oyo Mutaawe yalya n'awuuta n'asolobeza n'engalo n'akomba. Wiiki nnamba nga tazinaaba engalo. Wali olideko ekintu ne kikuwoomera n'ogaana okunaaba engalo. Kaakati nze ekisinga okunsesa okimanyi ne Bruno naffe abanywa Madubarah zatambudde nazo zeewuwe. nenga nkadde Zakudduuka ezo si zakudduuka. Mpozi kayagala tugamba mu ssero ziziweddewo. Fena twaze kusaba ne Madubarah tyaze kusabala bw'atambula. tanywera azunga alinga wangi serefiya abantu bakamuma. kale nga tusiibula abantu bano muganda omanyi Niko ye yatukozeeko owa Kookie. Nze Niko zino zengoye zange zenaya asala omugambo omugambo gulinga lwaki tegwewummuza ali munja gumanya ezo enviiri eki ate bwe Niko bakunfaananya baizawe kankiri yalinga eya bannanga abaana abanjagala bafaani bange abaana ab'obuwa bonna ng'oli eyo abagagga bange nikanfaanana bufaananyi ekifaananyi si Luganda. Omulenzi ono mumusange ne mumuwa ssente zange ne mumuwa laavu yange. wadde gwe pulizenta nayegenda wamma tuwambe wamma basaba temanya bafaani ba Sebanga mutomerera bwerere Niko mulungi muneerabo bwati ne Niko toyambala bwoti. Njagala Niko olabe engatta eyo nagiguze Dubai ya bukadde 5 neno jampa bagiyita kigambo kyekyo. Simuli baserebu babambaza. Wabuna jazi muli baserebu babambaza kwa Sebanga. Oli kusaye ngoyeza munno. Abani service ewedde. Salamu alaikum banaye. Happy Easter Sunday, Easter Monday tuli fenna. Tisa abantu. Kamba ne bagenda zinonya.
Banange tweyanziza nnyo, twebaza Pastor Bugembe, kino banaye tukikole Bruno. Twebaza Pastor waffe, Pastor Wilson Bugembe. Webale tukkiriza ne tujja mu church n'ogulawo oluggi lwa church nga n'otusembeza. Ebiseera ebisinga ba artists ali tebatuwa mukisa nga bwe tujjayo mu machachi gaabwe ffe tufuuka emboozi Sebanga enviiri ne zifuuka enviiri banne Mukama akebera mitima. Ekitwagaza Pastor Bugembe nammwe mukimanyi yatuyita atugamba jangu nga bw'oli ojja kuteerera mpola mpola abo amalaya mujje abatamiivu mujje Sebanga abalasita mujje babbi buli mwente nanga gwe oyina wajjamu embuto wakola ki gwe jangu n'abalya mujje. So Pastor Bugembe tukwebaza taata n'abalala bannaffe baganda baffe abali eyo togwamu maanyi jangu. Olaba ne Niko yajja owa Kookie oyo ndo yajjira mu COVID mu chachi yaffe ne kati ye mukadde w'ekkanisa taddangayo. So bambi Musumba tukwebaza baganda baffe betusaba nabo wano ku chachi tulinamu family ennya tulinamu David, Esther, Jeremiah na Chendala Isaiah. So mwebale kuweereza bulungi agambye mu chachi okoze ebyekisiru gwatayogera ku mukyala wo yogera ku byekisiru byokoze. Agambye mu chachi bwakoze ebyekisiru bingi leeta akola kya busiru kuwasa bannange okusinziira abalejjalejja bamweyunisa wamanze kikyanganya okuwasa saagala nnyo oba kwonoona kubanga nkyali confused sinnaba kusalawo ninga Mutooro. Nze nnina omukazi lwakuba ali bweru bweru wansi ali bweru wansi era Mukama Katonda agenda kumukomyawo. Ewange tebannamuzaala Bayibuli ebyogera nti abakyala tunawasa tebannabazaala kati mulina namuzaala yenna nga muwasa. Kookie engeri olunaku luno olwaleero okusaba tumaliriza buli omu agenda kwogera gy'agenda okubeera olw'ensonga tumaliriza Musumba agenda tugabula tumaliriza okusabako tuweereza bulungi Mukama twebaziza buli kimu tukikoze era naffe Musumba agambye buli omu alina ebintu byonna ebyamugendako leero naffe tuzuukidde. Nze Sebanga olwaleero nange nzuukidde ne Yesu Kristo Mukama waffe naye ngambagamba ngenda kubeera ku Georgina nali nafa nze ng'obwavu bwanfuukira obwavu nga buli sente zange wenseeka zoonooneka naye nasaba Mukama bwe badde azuukira leero naye nzuukidde naye nze omu ku basita bazawe Niko kano kankayiseewo nze omu ku basuubuzi b'e Dubai kati abasinga ndi musuubuzi ate ntambuza n'ebintu ndi transporter. So bannayuganda nga mpita ku mukutu guno gwa Kookie promotion nsaba mumpagire muntume ebintu ebiva e Uganda ntwala amatooke lumonde ebijanjaalo ebinyeebwa ovakkedo buli kimu emmere enkalu okyegeera. So banaye muneesige muntume Dubai n'abalina ebintu ebiva e Dubai nga bijja e Uganda banange muntume bannyinaze mwe mugamba nti Kadama banange mumpe ensawo ezo nja zireeta abasuubuzi b'omu kikuubo ab'okuwamu ebizimbe byonna mu kibuga Kampala muntume n'omuntu sekinoomu oba oyina simu oba oyina laptop oba ngatto ya mwana addayo ku ssomero muntume nja bituusa. Enamba ya Sebanga Niko togijjaamu nkubuulira eri nooti sigala jogera mu Luzungu bayinza obitemayo eri nooti 783 94 42 nesembyayo nooti 6 0783 94 4206 bono contactingako ku WhatsApp nja kusindikira ne Dubai kwosobola okumfunira direct. Omukama abampeera omukisa mwe bali kwagala Senga Sebanga natuuse ku level nsobola no gende Dubai nenkugulize emmotoka e Dubai nenjitikka ku meeri nenjikiriyalinga omusolo wali e Nairobi muganange Bruno nenkuwa emmotoka yonge ewedde osobola okuntuma ebintu ng'oli Uganda nembikusuubulira e Dubai nembikuleetera era ngambisiza ku nnyonyi era nembituuse e Uganda. So oyo Senga Sebanga ke kanyiriro kano kemulaba nenyambala zi Boston nenyambala engatto ziizo maanyi eyo maanyi ayagala engatto nga zino Sebanga nziina mwe baserebu abasalawo abantu ba bulijjo abalinamu akasente abagagga bo wakiseka Sebanga amuhiya business by business sure to sure. Do you know me?